Dr. Jose Chameleone alaze etabbu wuuno munange azzeeyo ebweru munange alaze wali amaanyi ku social media muganda wange ate nga Shiba Kalungi avuddeyo bannange asoose n'atuyimbiramuko wali Somebody oluyimba Somebody olukyakutte akati okwetooloola ate nga Rema Namakula naye munnange ate ngenda kubeera nga nkutuusakoko mu maaso awo tusaanidde kubeera nga ate ng'osubwa ebigenda okujja ate mu maaso awo kakasa nti no vidiyo ogimpira like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba Bampitaanati sinza kujeminati yogi kansooke nkutegeezeeko ko wali ku Dr. Jose Chameleone munnange gwe ntandise naye mwana mulenzi ono actually alazeko ko wali etabbo muganda wange ataddeyo ko wali ekifaananyi emmotoka ye eno muganda wange ya mutawaana nnyo eri mu kika kiringanga kwegamba omuzinga gulinganga gwa gundi gwa Zubaru muganda wange weekuyitako muganda wange owulira ddala ekyuma munnange ate ekiweredde ddala eside eno emmotoka munnange ate eya Chameleone yeeyo nno munnange wali gy'abadde ayimiriddeko nga boogezaawo okulaba kw'osana kaakatambi Chaba, Chameleone girl them lover, and bagamba Davis is mulina. Baby papa nado, pana, Davis mututi namuzulula. Mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone nkugambye alaze wali etabbu era nga mu ddakiika ntono nnyo by the way wali n'avaayo ko ku mukutu ogwa Instagram. Actually Instagram nno gwe mukutu munnange ate nagwo ogukyesinza ati munnange ate okubeera ogwa kabi eside eyo era nga ataddeyo ko wali obubaka munnange wali nga bwogezaako okulaba eno post yeeyo nno wali actually ndabyeko ku comments era nga bwogezaako okulaba DJ Chiru akomentinze wali n'agamba nti nno General Chameleone naye n'amuddamu era nga bwogezaako okulaba awandiseewo n'agamba nti nno fire wano omulala n'agamba nti nno Champion Joseph Chameleone love ono omulala n'agamba nti no win so big mayanja era nga bwogezaako okulaba munnange ate ekifaananyi ekyo abadde nno ali mu nnyonyi wali ng'ali mu kwolekera munnange ate ku lugendo lwe eside eyo wali abroad eside era bwogezaako okulaba ekifaananyi ekyo kakati nno nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo eside eyo ku mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone katweyongereyo ku wali Shiba Kalungi avuddeyo ku wali bannange omukyala alaze amaanyi wali mu katambi abagambye wali nga 22 munnange era we mugenda omutegeerera ddala nti nno ddala mwana muwala nti nno akomyewo ku stage. This is my body muscular man wanji muscular man bwatanda bagamba campus by really sha but I'm solo kutawanya tewanzijuza wamalam international love wa jinsegam what bewasanga mubadduka mwatoba yampa. What's up everybody? Shiba Kalungi aka Swag Mama aka Mommy aka God's favorite. That's the latest. Anyway, tickets. I'm here to talk about our tickets to our show, Shibaholics. Come on now. I've not been on stage for some time. I'm super excited to see your beautiful faces on 22nd August, Serena Hotel. I'm coming back on stage. That's gonna be my welcome. I'm coming back on stage. 22nd, don't miss me. Get your tickets, baby. It's been a while. Abadde akakasa era nga bwolabye munnange ate mu katambi actually tickets era ndowooza otegete munnange eside eyo katweyongereyo ko wali Rema Namakula naye mucekinzeko munnange eside eno kakati nno abadde mu mmotoka bambi wali nga alina munnange ate ekifo kyali mu kwolekeramu era nga abadde ali mu kusiibula baana be n'abagamba nti no bannange baana bange mubeere bulungi ngenda kubeera nga ate mbaddira eside era nga boogezaawo okulaba akatambi ako bambi Nakyala Rema Namakula era nga bwolaba. Bye, Mommy. Bye, Leah. Love you, Mama. See you in a bit. Bye. Bye-bye, Amma. Bye. Be a good girl. Okay. Kale mwelaba?
yoyo nno munnanga ate nakyala Rema Namakula omuyimbi wali wonna eside eyo ngenda kubeera nga nkuwa update yonna enafaayo ku mwana muwala oyo munnanga ate Rema Namakula bwe nti leero bwe nkoze kakasa nti no video ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba pamita gye minati nja kuba nga nkomawo mu maaso awo ate n'ebirala.